mukolo gw'okwanjula tulaba nti baleeta abaana abato kubuuza mwe muli abawala n'abalenzi ogenda kwesanga abamugomesi tezibatuuse abalenzi ekkanzu tezibatuuse bamugaso ki mu mukolo guno? Ken Media ku nsi kuno tekuliko muntu atalina mugaso, buli muntu abeera n'omugaso gwe ng'omutonde ng'ekitonde Katonda kye yatonda. Naye omwana okujja okubuuza mu mukolo nga tanakuweza myaka 18 alina kubeera ng'alina nnono y'awaka, ekyokulabirako ng'ewaka awo jjajja, kubanga aliwo abaana abato ng'omwana alina emyaka 5 naye nga jjajja yadda mu bigere bya jjajja mu luggya. Waliwo omwana ojja kumusanga nga emyaka gya wansi naye nga senga ddala ebituufu mu luggya. Naye omwana omuto waataba jjajja waataba senga, mu buwangwa omwana omuto teyandirabiseeko mukolo gw'okwanjula, kyokka mu mbeera ey'obuntu bulamu obeera nga asiga omwana ekifaananyi nti wooli mu myaka gyo gy'olimu obulamu bukomyawo, osobola naawe okufumbirwa. Era tekyandibadde kituufu abaana bano abato okubaleeta mu mikolo gy'okwanjula okubuuza nga tebalina kakwate kali oba nsibuko nti omwana omuto ono jjajja wa luggya, omwana ono muto senga wa luggya, omwana ono omuto taata wa luggya. Tuli wamu? Ekireesa abaana bano abajja okubuuza abawala kubeera kunoonya bakyala n'okunoonya abaami oba abasajja. Abagenyi bano abaka abazze obaleetera abaana be mulina mu maka, bongere okwetegereza n'okulaba bakomewo bawase ku abo, kubalagayo eri bano abaka abazze. Omukolo gw'okwanjula gubeera mukolo gwa kwanagana. Tuli wamu? Tubyokwana bennyumira. Era abaana bano abazze ab'obuwala kitegeeze bajja okubuuza, omulabi atudde eri we yeetegereza amaka gano abaana bakkakkamu, amaka gano abaana bawa ekitiibwa, amaka gano ga ddiini, laba obwetowaze bw'abaana. Era oli ng'atandika okukuba munnaakaama ne senga nti senga munnange tuzze ne tulinawo omulala gwe tulabye. Kyekituleesa abaana okubuuza ensonga nnyingi eziwerako. Abaana bawezezza emyaka 18 era abaana baleeta balina kuleetebwa nga omwana w'emyaka 18 n'okwambuka, kubanga mu buwangwa tuba tutandise okusuula enkesi nti mu luggya muno nalaba Nakakeetolisa nkomawo. Tuli wamu? Ate Nakakeetolisa namulaba, Namayengo Sise namutwala, kati Namayengo Sise wemba namutwala muto wange alabyewo Nakakeetolisa essaawa yonna tumuddukira. Naye w'oleeta omwana ono omuto obeera olina ensigo gy'osiga mu bwongo bw'omwana mu mbeera ey'obuntu bulamu, kubanga emikolo gy'abaana abato ginyuma nnyo nga gya graduation, ginyuma nnyo nga gyabwe gya birthday, naye emikolo gino tugezeko. Naye osanga omugole nga ye akiremeddeko okkakkana, kubanga buli muntu yakulira mu maka gaki ganjawulo. Ekitegeeza bano abalenzi abato n'abawala abato abali biro abali wansi w'emyaka 18 balina kujja nga bankizo, balina akakwate ku mukolo. Baba tebakayina nnyo, tebeetagisa. Abaana bano balina okuba nga balina olulandira lw'omukolo olwo, nga wonoogamba nti mwana muto naye jjajja waffe ow'oluggya, mwana muto naye ye taata waffe yadda mu bigere bya taata. Tuli wamu? Mwana muto naye yadda mu bigere bya jjajja. Kitegeeza bajja okubuuza. Era
balina kwanjulibwayo oba kulagibwayo mu bitiibwa byabwe nti bakadde baffe abo be mulaba abazze bajjajjaffe oba jjajja mu lujja muno kyekirina okubeera ekituufu. Ensonga tugitegedde bulungi nnyo. Ndi mwami Kaddu Mukasa Simon Peter, omusajja omukugu mu kulungamya emikolo era giruddemu. Olina ekibuzo ky'obuuza ku bintu by'emikolo komenti nga wansi awo tujja kubeera nga tetukuddamu. Tuli sponsored by Chief Motors. Gende wabba kuli awo efunire emmotoka ye ey'ekirooto. Oyagala Harrier, Vitiz, RS, oyagala Primo, oyagala Hybrid, Toyota Hybrid, oyagala motoka nyingi nnyo. Jjukira nti nno ku kibanja mpola Chief Motors asobola okuba nga akuwa emmotoka nga wasasulako mpola mpola. Tuuka wabba kuli emabega wa Shalom Primary School osange Chief Motors, emmotoka we ziri awo nyingi nnyo. Mwami Kaddu Wanjisebo olungamizza bulungi nnyo n'abantu nsabo bansiibulire ate tukomaawo.